Sera kano nange kitusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunanyizibwako by'embeera z'obudde kankutuse kwa lipoota y'embeera y'obudde. Ekifaananyi kiraga nga empewo okusinga ziva ku nnyanja Nalubaale ssaako n'ezo eziva ku nnyanja Kyoga. Bwe tugezaako nti tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira olwandagirize mu bitundu ebimu nga Kampala na Kasongola so ng'ate ebitundu ebisigadde omusana gujja kwaka. Eri ebuvanjuba wajja kubaayo enkuba okutonnya mu bitundu nga Jinja, Tororo, Soroti wabula ate eri ebugwanjuba ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kuba gwaka okujjako Masindi wajja kubaawo olwandagirize. Ebukiikakkono ebitundu ebimu nabyo omusana gujja kuba nga gwaka so ng'ate ebitundu ebimu nga Liraggulu, Arua wajja kubaayo olwandagirize. Embeera obudde eno ejja kukyukamu katono mu biseera ebyolweggulo era masekkati awo ebitundu ebimu bijja kuba mu lwandagirize ewamu omusana nga gwaka ebumu kuba ku diguli 29 e Masaka so ng'ate Nakasongola 27. Eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kusigala nga etonnya wabula ebumu kuba ku diguli 27. Ebugwanjuba ebitundu ebisinga obungi omusana gujja kusigala nga gwaka kujjako Masindi olwandagirize ebumu 25 Kabale Kasese 31. Ebukiikakkono ebitundu ebimu enkuba ejja kutonnya so ng'ate ebitundu ebirala eri mu Karamoja omusana gwaka ebugumu kuba ku diguli 30. Bwe tugezaako tulaba mu kibuga Nairobi ebugumu kuba ku diguli 23 so ng'ate e Dubai omusana okwememula kutuuka ku diguli 45. Tweyanza kubeerako naawe beera bulungi.